Ono n'abalwanyono yatemula. Amazalibwa malungi. Amazalibwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Wangazalira ensonga ze lwaki akukumye. Esinako lina mukisa kuba bulijjo ayimba. Chobola agira mutala. Wakibaga kifaananyi. Wakubya kimunga kyaddagala. Alinda nga asala. Ani agenda okukwatayo? Muweta wiga akwale kuba ali eno balala kayagala. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazalibwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Beautiful Tonight. tonight. You are the queen. Oh. You are amazing. Ngo songa songe naka. Kala cake. Mubale. $25. 22. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. To you. Happy birthday to you. One is a Keke unya bulungi bulala. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ALIYA, happy birthday, darling. Mujja biwulira ku mpaka. Bannaye mwenna basisosodde nga mami nsose ne mujjamu. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okufuna omuntu akwagala kizibu. Ffenna tuli mu nsi n'abantu naye tebatwagala. Ate tutambula nabo, tusula nabo, tusiiba nabo naye kituufu tebatwagala. ALIYA, ffenna abali wano tukwagala. Nze ng'omu nkwagala nnyo for many reasons. Ate ozimanyi. Nze nno munsonyiwa okuyisaawo kano. Omuntu omu yambuuzaako, oyo omuwala lwaki oyogera naye? Wamumanyira wa? Lwaki muli ba mukwano? Bannange ntwala omukisa guno bategeeza. ALIYA namulaba 2011. Naye n'olunaku lwe nasooka omulaba waliwo yamunyanjulira. Nkuze. Bambi yanjagala. From then, buli lwe musanga anjagala. ALIYA, twagala nnyo. Ebimu saagala byogera. Binkwasa ennaku. Webale kunjagala. The fact is, simanyi myaka gy'olina, tomanyi gye nina. Naye nsaba kino kigambe nga nfukamidde. Fukamira omusawo we yamugambye afukamire. Wegendereze. Nedda. Fukamira.
Aliya. Webale kunjaga. Gwe. Laba. Webale kumbuulirira. Webale kumbuulirira. Byonna byombuulirira mbitwala. Njakaba nange. I'll never take your love for granted. Yeah. Stella kwogera Luzungu. Kwagala nnyo. Kale. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Newe mulaba nsoose okuzina nkankana. Nakulabye edda. Weekumya. Naye kuma. Kaaba totya. Happy birthday, Aliya. Thank you. What's the word? Ate uyakozesa ne dread. Ngatamu ne dread. Ate saa kitegedde. Yes, ate nositeekako ne golodi. Lwaki sizijjaako? Gomanyi. Tandikiremu. Sorry. Akomawo. Ata iskankana li. Ajja kwogera. Abyogere maama omukolo gwaddibwe naafa sikoze mukolo alibyogera ku mukolo ajja kuba yeetala. Sijja nakwana kujja. I love you. I love you, Aliya. Kyokka bannange. Biganye. Kale oli kisiru. Nedda biganye bimulenge. Sisobola. Kale gamba mama. Thank you. That's true. Thank you, mwenna. Kale buli muntu omanyi buli muntu alina kimusobola Awenda aliwa nafukumira omugambo. eggwako omuliro Kula. amin N'omutima omulungi. Thank you guys, bannange. Twebale kweyagala. Ekituufu. Like twebale. Nsaba Allah atuwangaaze buli omu amumalire, buli omu kubanga wano ffenna twemanyi. Kijja kuba kibi nnyo olunaku bwe lulikya nga tweyitako ng'abateerabangako kuba ffenna tukisobola ku mitima gye tulina n'amagezi. Ate tukisobola ebiro 150. Buli omu n'ayita ku munno, n'ayita wali ono, n'ayita eno. Tusobola, ffenna tusobola. Kati nsaba Allah tusaasire atukingirize. Tewabaawo olunaku wadde essaawa bwe bukya ku makya ne wabaawo embeera yonna etuziyiza okukwatagana. Yes. Because tuzimbye ekinene tulina abaana. You know my kids, abaana bange babeereka kumasa 12 mami, 12 mami ali. Nga tebalina na kye bamugamba just oli bulungi kiwedde. Kati bakeere ku makya bangaye 12 mami ali yambagaye nti ki. Nze naye bansaba nti waliwo mbaga yagenda bweru kola. Yobeere bweru teri simu. Wallahi. Sina bigambo Amina. Thank you. Tukugumulamu awo, watukugumulamu muwala gwawo. Nga ffenna tussa. njogere twongere n'abalala Watwalabako sipiidi awo. Naye ne tuguma kale ne tugaali tunaakola ki? Tetwakugeya tulina budde naawe buli omu. Ate olaba twagenda oteeka omukolo gwo nga ffenna buli omu gyali bimuwuuba. Sibadde katosi, bwe navayo n'endwala nga buli omu gyali wowuliza gundi banaye oli otayo ndi eno gindi. Faabu mukwano. Thank you. Thank you, mama. Sara, yate kati gwe nkugambe thank you mbanga nkugamba yaki. Kuba kati gwe Sara gwe Aliya.
tukagambye wa black omweru aliya kyomweru omuddugavu aliya kyomweru. But thank you. Webali kubeerawo. Wankwe obadde ngumiddeko. Okusokolamu bawala bannange. Tetuli bawala bannange leka tuli bakazi bannange. Waji nze mva fotopoto. Mama wange mutoro muddugavu bwati. Naye ebigambo bimbula nnyo nendanagiramu okamanyi. Kunsi kuno sirina mikwano. I'm telling you this, yes. Kunsi kuno sirina mikwano. Ewatali mpola. Kunsi kuno sirina mikwano ewatali mmwe. Kyetegeeza ogamba nti sirina mikwano ewatali mmwe kwe kuba nti at least you are the people benira mu simu yange besobola okuweereza message. Nengamba nti Vero wasuze otya Vero ng'olabye, you know. I talk to people naye batini bensobola okuweereza message nekugamba nti naye kino nga kiri bwe kiti. On a special note, Aliya muntu gwe sisobola kugeraageranya n'abantu oba batyate mu kimanyi. She's so easy. She is so hard. Nga naawe obadde ki obadde oli hard. Aliya ye muntu atakukweka bw'aba alina kyakugamba oba ekibi oba kirungi. So nasinkana Aliya ndowooza myaka 12 kati. Naye siri muntu mulungi. I have my weaknesses. Naye I have managed okubeera n'abantu abo oyo n'oyo. Abantu abo babiri. I'm sorry to say this. Kuba we are friends. Naye waliwo omuntu gw'ogamba nti she is my friend. Aliya simanyidde nze ebbanga ddene. Naye nnyina kyali wange wano. Twatta omukago gw'ayagala gwe njagala gw'atayagala gwe sikola ki? Gwe saagala. Kati yayandetera Aliya n'okunteeka mu gurupu ya biddi teyambuuza teyansaba. Nesanga bwe nsanze nga mwedi ne mugamba Brad w'okoze n'agamba kyekyo olina kibeeramu. Maama nkwebaza otuzaalira Aliya. Aliya atwagala ebyaddala. Allahumma amin. Naddala nze njagamba yanjagala nnyo. Kwebbanga lye namanyira Aliya nalina mami wange nga mulwadde. Nga mulwadde aliko oxygen naye Aliya abeerangawo ku makya. Olweggulo n'abuuza mami ali atya. Y'omu ku bantu abanzangamu essuubi. Akutuwangaalize. Amiina. Akuwe ebirungi. Amiina. Akusanyuse. Amiina. Ye kati njogere ki? Nonsense. Bonna babyogedde. Naye nga ekikulu kya byonna weebale kutwagala. Weebale kutwagala. Weebale tubeererangawo. Weebale buli kimu. Ba girls, ba ladies,
mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala Aliya mwebale kuteekamu buli kye musobola mwebale kugamba nti bagamba batya wooligwa wakola ki bwe mba njogera tomagamagayo omutima mama atwawudde bwatubona omusajja omu mukama lwaki atwawuda Aliya olwaleero abantu bangi abayise mu nze okuŋŋamba nkugambe happy birthday weewaawo nga lisiti ngenda gikuwa nga tuvudde wano bannange mwebale kuleeta kasente mwebale kuteekamu kasente mwebale kunyuma bannaye munyumye olabale musajja w'ekifo abagaabi okitegeera mwebale tukolerako ekirungi mina ono yiye tubadde oba twebaka 8 era oyo asula mbadde saagala goŋŋambe mbadde saagala oŋŋambe mbuno nti nno mbikuddiza ate nange awo sijjabya abagwagwa bano awo nange sigenda bikkiriza mina abadde nga olumu nga bimanyi okukyankalana mu gurupu eyo nankubira essimu naŋŋamba Saara okiwulidde ekyo ne mugamba nkiwulidde naye omanyi tusooke tukiweemu akadde tusirike bajja kudda mu mbeera era ne kituuka buli omu n'amala okudda gy'abadde n'adda ng'amaze okudda mu mmuudu so kaakati Nanfuka obaddeeyo otuyise abeebwayise banno babadde bagumye omukyalo ono yatugambye maama omukyalo ono yatugambye akoye emikwano gy'ebwayise afunye amutwala abalooya dina jo twasoose ne tumutwalako wali ku Serena ku Sheraton bwe twabadde ku Sheraton n'agamba mwe mukomye wano bwe mbakomeza mujja kuddamu okundaba Mande oba mwaka gujja ne tumugamba munnange olagawa nti anti bala mwantwala antwala ku dina kofe munnange oba kale fuula yaya n'agamba oba wandintuteko feffeka temugaza ne mutwesibako omanyi n'emikwano gy'ebwayise gitama naffe ne tumugamba kale ku dina gy'olaga twesangeeyo mitima gyaffe ono gw'olaba namugambye nina bukapukeeki bwange mbadde njagala tugende ku Freedom Square wali n'amazzi siinaamu kasente yandese ku bulutik nakuzeemu mama yaŋŋambye tekijja kusoboka baaba ne mugamba yii ate otya nandeka ku bulutik wadde okuŋŋambako nti munnange baŋŋambye bantwala ku Sheraton naye naleka ŋŋume ku Sheraton era ojja kunsangayo nga yenza omuyondo era yansanzeeyo mwogera nnya naye nsaba Mukama atuwangaaze okuva gy'atujje yonna atutuuse era Saala oyo mulowoozeeko Saala oyo mulowoozeeko mbadde nsaba era omulowoolezeeko ddala okitegeera nsaba ongera omulowoolezaako ddala kati kanzire wano yandibanga ki kati kanzire eno wali mukono Mazas neyanziza okunjagala sigenda kweteeka ku balala nti weebale twagala kuba buli nze onjagala byange weebale anti buli omu yamanye ebibye neyanziza okunjagala bannange mama wange waatali nafuna maama nafuna maama ono era ye nga bwowulire bamugere bamanyi nina ayina abalongo omweru kati oba bamanyi abazaala bamanyi ayina omweru n'omuddugavu naye gyali kati tubadde tutuyogera wano
naye nafuna maama neyanziza neyanze webale kunjagala webale tuzaalira aliya omuwala owa blaaka omuwala owa black oyo proud black berry she's proud okubanga muddugavu nakyo tukyebaliza Katonda nti teyakwata mu kizigo nzita kale Thanks of Balava. Auntie ALIYA, happy birthday to you. Thank you, my dear. Okay. Thanks of Sanga, Mami Auntie ALIYA. Chala, Jajab, your name is Chivavi. Ndiongeza ko nebyo nababyogedde simanyi nebyemmanyiko nebyempulidde nebyesiwulidde amina mwena nesunga nawe n'omuzaaku amazima ga Mumbungu baagala ne Allah akimanyi. Omukyalo ono gwe mulaba wano yanjigiriza ekintu mu bulamu kye namuyigako kimu, namuyigako okwagala. Saamuyigako kusonyiwa kuba yasonyiwa nnyo naye kye saakiyiga simanyi kye nakijja. Simanyi oba ekiŋŋaana okusonyiwa kuba njagala nnyo. Kale omwana oyo ekituufu mbadde siriyasi. Wallahi mbaagala. Ate buli omu mwagala nga bwe mwagala. I'm that friend gw'osobola okukubira ku ssaawa 9 ne bw'oba ofunye obuzibu ne bwe ziba 10, I'll get a board and come to you. Even if someone else tells me, you know what, Flavia tali bulungi, I'll look for Flavia wonna waali nkakase lwaki tali bulungi. Because nyinza okuba nga it's the only thing kyensobola okuwa Flavia ku budde obwo. Ate nyinza okuba kyengenda okumuwa obudde obwo nga tewali akimuwadde. Bannanga, I love you. Mu mbeera yonna oba nnina oba sirina oba ndiwa nja kubaagala. Mpaka buli omu lwaligamba nti ALIYA mukooye. Mama wange, buli muntu gwe njagala mu bulamu bwange mama wange mumulaga era amumanyi. Ne bwaba tannaba kumulaba, at least I try ne mumugamba ku ssimu n'abeera ng'erinnya alikola ki? Aliwulira, alimanyi. Era mama wange amanyi buli muntu ALIYA gwagamba nti mukwano gwe. Abali awo n'omugamba ono w'eddoboozi agambye bw'ati amanyirawo nti ye Veronica. Mina amumanyi nti namutwala paka ku dduuka, this is my friend. Mutoolo amumanyi amwawula nti alina mukwano gwe Mutoolo. Ono amuyita kamaama simanyi obala kuba wakiro ntono. Mama, ono ye saagala mwogera. Kozi yamugamba nti n'abaana nze jjajja waabwe. Bw'owulira nga baagala okuwummula mu kyalo, let them come home. Ku birthday eno nsaba mbasabe. Njogere? Nsaba mbasabe ekintu kimu. Tetuli batuukirivu ffenna. Leero nkusobya enkyo nsobya. Flavia asobola okusobya Mina. Nze nyina obuzibu bwe mba njagala Vero, njagala n'abanjagala balaba mwagale. Bwe mba njagala Mina, gwe okundaga nti onjagala, love her the way she is. Because abatuzaala si be bamu. We come from different families. Naye twagala Mina bwe yeeyisa, gwe bw'oyagala weeyise, bw'oyagala Mina yeeyise. Sheri bwe yeeyisa, bw'oyagala Mina yeeyise. We are different. Let's learn to love people the way they are. Gino emyaka tetukyakyuka nnyo nti tuddayo mu buteeri kuyiga mpisa. But we should learn people ne tubaagala nga bwe bali. Nze nyina omusogo explaining ya mikwano gyange nti you'll understand her. Bwatyo bwali ate munnange mulungi. Kubanga mba njagala abalaba mwagale. Tojja kuŋŋamba nti onjagala nga bwe mbeera ne Flavia owulira bubi. Tojja kuŋŋamba nti onjagala nga bwe mbeera ne Veronica you feel bad.
ng'ongamba Vero oyo alina emize agenda kusiga emize. People they will see you nti nokola kino. Please let me love her. Mwagale nga bwali cause togenda kukyusa muntu ganti ogenda kuddayo omutendeke bwalina okweyisa. Osobola oziraba okitegeera era you can criticize my friend naye ate tongamba nti you should leave that person. Okitegeera cause obudde buno Sala asobola okulaba sheri empisa zembi ate nga Veronica alabaza Mina ate nga Kereni alabaza Flavia oba otegeera ensi bwetambula kati ogenda okukanganga emikwano gikuweddeko. At one point omuntu yaŋŋamba oli mulwadde bakuloga omukono yes Sala oyo mutunulemu nnyo mulowoozeeko nnyo. Okitegeera naye nga mmaze ne Sala so many years waliwo ebintu by'oyinoga nti omuntu sigenda kimugamba ku lwakino nti singa nali sirowooza nandiseyo ne ŋŋamba naye Sala ono yandindoga omukono ayinza okuba tanjagala lwakino. Okitegeera nti naye bw'olowooza ebintu ebimu obisengejja n'ogamba no this is not possible kuba ye omuntu tusobola okuba n'ofenna nga lwe tuli wano naye nga waliwo atanjagala kuba na Mina waliwo atanjagala kuba na Vero ate ng'ali mu ffeffe nnyini. Kati ng'obulamu bugamba anayawukana ddi ne Veronica anayawukana ddi ne Flavia. Love me the way you want. Let Vero love me the way she wants. Let Shelly love me the way she feels like. Kubanga byanjagala si byonjagala. Ekyokubiri bwe tuba twagala abantu okubasembeza mu bulamu bwaffe nga bali close. Love that person yomunyiye abalala. So siku blackmailing other people around that person. Mama wange mikwano gyange agimanyi. Mbasaba singa olunaku lulukya nga nkunyizizza ekibandagisa maama wange olunaku lukya nga nkunyizizza ng'obula tosobola kuŋŋambako n'entegeera kubira Nambiru Nuuru omugambe maama Aliya yankoze bwati ne bwati naye mbadde nsaba omugambe oba tuyite tukole ki twogere cause gweyinza okunja nti ogenda kuŋŋamba mbu atuke njasame but at least for her sisobola kukola ki sisobola kwasama era bw'anaŋŋamba Aliya here you're wrong nja munnyonnyola mugambe maama kibadde bwe kiti oba bwe kiti oba bwe kiti kubanga okwogera kyoyo mwagalako ssente kubanga akuwawaayo obusente akubeeramu ebintu wallahi birimu Allah sono mwana mugamba nyo ne mugamba wallahi Allah alwana entalo z'abantu obaatya bwene bwokikweka olunaku lukya Allah n'akyanjuluza okitegeera ono mugamba ne mugamba liye ebintu bitwale ne Katonda waali tuli olina ye naye Katonda yalaba ebintu ebitoga tikyo kabaga nze siwalaba nze manye nti entalo Katonda azirwana okitegeera kati abantu bakwagala nnyo okitegeera okitegeera nti bakwagala nnyo nawe obaagala nnyo ine byonna katulakulagikira fuula ate yafuula akola kyabadde ekitufu mukikoleeko fuula watawo obadde ofukabidde ebintu bya mbuntu abantu tubakolera tubayamba bawunzika tebasimire Katonda maama gye gino mikwano gyange bebale kwagala nina bangi benjogera nabo gye ntambulira ne gye mbeera bano baasalawo ne banjagala mu bukyamu bwange mu bubi bwange mu busiru bwange byonna nze mbeerawo bw'otandaba na Veronica omanyirawo alina Sala bw'otaba na Sala ogamba oba alina Flavia oba ali wano it's a circle of people bentambuliramu nsaba obakkirize nga bwe bali. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira
saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.